Matayo Essuula 8. Yesu bwe yava ku lusozi, ekibiina ky'abantu ne kimugoberera. Awo omugenge n'ajja gy'ali n'amusinza n'agamba nti, "Ssebo, singa oyagala oyinza okumponya." Yesu n'agolola omukono n'amukwatako n'agamba nti, "Njagala, wona." Amangu ago ebigenge ne bimuwonako. Yesu n'amugamba nti, "Laba, tobuulirako muntu n'omu, wabula genda weeyanjula ewa kabona oweeyo ekirabo nga Musa bwe yalagira, balyoke bakakase nti owonye." Yesu bwe yayingira mu kibuga Kafalanawumu, omuloomo omukulu ow'ekitongole ky'abaserikale n'ajja gy'ali n'amwegayirira ng'agamba nti, "Ssebo, omuddu wange ali waka, obulwadde bumugongobazizza, alumizibwa nnyo." Yesu n'amugamba nti, "Kanjije muwonye." Omuloomo omukulu w'ekitongole ky'abaserikale n'addamu nti, "Ssebo, sisaanira ggwe okuyingira mu nnyumba yange, wabula yogera bubugizi kigambo, omuddu wange anaawona. Nange ndi muntu mutwalibwa era nga nina abaserikale bentwala. Bwe ŋŋamba ono nti genda, agenda, n'omulala nti jangu, ajja, n'omuddu wange nti kola kino, akikola." Yesu bwe yawulira ebyo ne yeewuunya, n'agamba abaali bamugoberera nti, "Mazima mbagamba nti sisanganga alina kukkirizanga kuno wadde mu bantu ba Isirayiri. Mbagamba nti bangi baliva ebuvanjuba n'ebugwanjuba ne batuula ku mbaga ne Abulahamu ne Isaaka ne Yakobo mu bwakabaka obw'omu ggulu, naye abo abandi bubaddemu ne bagobera ebweru mu kizikiza awaliba okukaaba n'okuluma obujiji." Awo Yesu n'agamba omuloomo omukulu ow'ekitongole ky'abaserikale nti, "Genda, kikukolerwe nga bw'okkiriza." Omuddu n'awona mu kaseera ako. Yesu bwe yayingira mu nnyumba ya Peetero, n'alaba nnyina wa muka Peetero ng'ali ku ndiri, omusujja gumuluma. N'amukwata ku mukono, omusujja ne gumuwonako. N'agolokoka n'aweereza Yesu. Obudde nga buwungedde, ne baleetera Yesu abantu bangi abaaliko emyoyo emibi, n'agibagobako ng'agiboggolera, era bonna abaali balwadde n'abawonya. Ekyo kyali bwe kityo omulanzi Isaaya kye yayogera kiryoke kituukirire, ekigamba nti, "Ye yennyini yatwala obuyongobefu bwaffe n'aggyawo endwadde zaffe." Yesu bwe yalaba ng'abantu bangi nnyo bamwetoolodde, n'alagira nti, "Tuwunguke tugende emitala w'ennyanja." Awo omunnyonnyozi w'amateeka omu n'ajja n'agamba Yesu nti, "Muyigiriza, naayitanga naawe gy'onoogendanga yonna." Yesu n'amugamba nti, "Ebibe birina ebinnya, n'ebinyonyi birina ebisu, naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe." Omuntu omulala omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti, "Ssebo, nzikiriza nsooke ŋŋende nziike kitange." Kyokka Yesu n'amugamba nti, "Yita nange, leka abo abalinga abafu baziike abafu baabwe." Awo Yesu n'asaabala mu lyato, abayigirizwa be ne bagenda naye. Omuyaga ogw'amaanyi ne gukunta ku nnyanja, amayengo ne gabikka eryato. Yesu yali yeebase, abayigirizwa be ne basemberera waali, ne bamuzuukusa nga bagamba nti, "Mukama waffe, tuwonye, tufa." Yesu n'abagamba nti, "Lwaki mutidde nga mulina okukkiriza kutono?" N'agolokoka n'alagira omuyaga n'amayengo okukkakkana, ennyanja n'eteekera ddala. Bonna ne beewuunya ne bagamba nti, "Ono muntu wa ngeri ki? Olaba n'omuyaga n'amayengo bimuwulira." Awo Yesu bwe yatuuka emitala w'ennyanja mu nsi ey'Abagadala, abantu babiri abaaliko emyoyo emibi ne bamusinkana nga bava mu mpuku eziikibwamu abafu. Abasajja bano baali bakambwe nnyo nga tewali muntu ayinza kuyita mu kkubo eryo. Ne bawowoggana nga bagamba nti, "Otuvunaana ki, ggwe Omwana wa Katonda? Ozze okutubonyaabonya ng'ekiseera tekinnatuuka?" Waaliwo eggana eddene ery'embizzi nga zeesuddeko akabanga okuva bwe baali nga zirya. Emyoyo emibi ne gyegayirira Yesu nti, "Obanga otugoba ku bantu bano, tusindike mu ggana ly'embizzi." Yesu n'agigamba nti,
mugende. Ne gibavaako ne giyingira mu mbizzi. Eggana lyonna ne lifubutuka ne liwanuka waggulu ku kagulungujjo k'olusozi ne lyesuula mu nnyanja. Embizzi zonna ne zifiira mu mazzi. Abaali bazirabirira ne badduka ne balaga mu kibuga ne bannyonnyola byonna n'ebikwata ku bali abaabaddeko emyoyo emibi. Bonna ne bava mu kibuga okusisinkana Yesu. Bwe baamulaba ne bamwegayirira ave mu kitundu kyabwe.